ng'okyatawaanyizibwa emimwa okubeera emiddugavu ennyo, emimwa okubeerako ekizigiro ekyo ekitanyuma kutunulako. Muganda wange vidiyo eno egenda kuzibula amaaso, vidiyo eno egenda ttangaza ebiseera byo eby'omu maaso. Bw'omaliriza okugiraba tandikirawo okukola practice otya bw'olina okuzigula emimwa. Omuntu alina emimwa emiddugavu ennyo tanyuma. Omuntu alina emimwa emiddugavu ennyo abantu bakulowooleza emize. Abantu abatera okuba n'emimwa emiddugavu batera kuba banywi ba mwenge. Abantu abatera okuba n'emimwa emiddugavu batera kuba bafuuyi ba mmindi oba banywi ba sigala. Ogenda kukyewala otya? However, yadde nga waliyo obulwadde obulwaza omuntu n'otandika okubanga emimwa gyo gifuuka middugavu, waliwo n'eddagala erimirirwa ne lituuka ekiseera ne litandika okukolaako side effect nga likuddugaza omubiri oba emimwa. Tugenda kuba tukikola tutya? Byonna biri mu vidiyo eno. Nga tetunnaba kutandika tutya bwe tutabula ingredient eno, ky'olina okukola beera nga osubscribinga. Ekigambo subscribe weekiri awo kikonemu, akadaawo waggulu weekalitokera kakonemu. Bw'onookakona mu buli vidiyo gye tuteekayo egenda kusookera ku gwe ogirabe ogikanaanye bye tukola obiteeke mu practice. Nze nabagamba nti okukola olususu oba okulabika obulungi si kya lunaku lumu kyokka, kyetaaga okuwaayo obudde, kyetaaga obugumiikiriza, kyetaaga okulemerako. Olunaku olwaleero tugenda kuzigula mimwa egyo egyaguba, tugenda kuzigula mimwa egyo emiddugavu. Naawe obeere n'emimwa egirabika obulungi, either ng'oyagala gya pink ng'egyange oba oyagala gya red. Tugenda tandika tutya? Tugenda kukozesa sukaali. Nga bwe ntandise mu katambi, ntandise ndi mu kukuuta emimwa gyange nga nkozesa sukaali ono. Ndowooza olaba. Kwata sukaali wo omuteeke mu kantoko bwe kati, weetaagayo ebijiiko nga 2 oba ebijiiko 3 ebikumala. Tonnyeezaamu ka olive oil katini, amatondo nga 2. Omale oteekemu ka lemoni katono nnyo, amatondo nga 2 mikisinga wamu. Ebintu by'ogenda okumikisinga bigenda bba bifaanana bwebiti. Byogenda okumikisinga byogenda okufuna mu ingredient eno. Ow'omaliriza okwate ingredient eno gy'omaze okutabula, otandike okukuuta emimwa. Tebiruma. Kuuta emimwa ng'ova ku nsonda ng'odda ku nsonda ndala ng'eyeesiga lipstick. Odde ne ku muwa gwa waggulu okuute. Jjukira ebimu ebireetera ku emimwa gino okubeera ebiddugavu bibeera bikuta. Nga olususu lw'okumumwa lwafuuka dry, olususu olwo gy'ogenda okukoma oddukuta lugenda kubanga lweyubulako, lugenda kweyubulako. Lugenda kubeera nga lweyubulako, eyo dead skin egenda kuvaako. Eno nno remedy gye nkulagiridde osobola ogikola buli lunaku. Emisana n'olweggulo bw'oba olina obudde. Bw'oba tolina budde osobola okikola omulundi gumu buli lunaku. Ng'okikola otya? Ng'okwata sukaali w'ebijiiko 2 obiteeke mu kantoko bwe kati, tonnyeezaamu ka olive oil amatondo 2, otonyezeemu lemoni amatondo nga 2, then omalirize omikisinge wamu. Ingredient eno gy'omala okumikisinga bulungi nnyo gy'oba otandika okukuusa emimwa gyo. Kino kikole buli lunaku. Mu wiiki 2 ogenda kubanga ofunye emimwa nga gino. Emimwa egirabika obulungi, emimwa egitakuswaza, emimwa eginaanyumira lipstick. Ndowooza olaba. Kino kikole buli lunaku. Katumale okutwalamu eddakiika 3 bimale okukala, then tubinaabeko tukomewo tubalage our final look.
Guys, tumaliriza okunaabako. Eno ye final look yange. Ndowooza olaba bibi n'ebisusumbukako bye tubadde twagala okuggyako. Ndowooza olaba ennyama evaako. Bino byonna bikyafu. Eno yonna dead cell togyetaaga. Dead skin ena gy'oteetaaga. Ndowooza ogiraba ku mukono gwange. Ebyo nno bye tubeera tujjako. W'obijjako bw'oti n'okikola buli lunaku ogenda kufuna emimwa eginyirira, emimwa egirabika obulungi, emimwa egya pinki. Ndowooza olaba. This is my final look. Ndowooza video eno ebanyumidde bulungi. Osobola okusubscribinga, olikinge, okomentinge. Mbaagala nnyo.